Olutalo nga Mayanja family batwala Cephcoh ku police bino bannange binyuma obyerabiddeko ngenda kubulira yona gye byatandikidde nakati we bikyali naye nga wasizote yasimutagwe n'omulungi ampuliriza Ochannel Media Call subscribe for more updates like share and comment werabira okunyiga notification bell obenga notified bwenteekawo video empya nyongera okujjukiza nti tukuzuulira omwagalwawo enamba yaffe kweri ku screen munnange gwenalina omwagalwawo ng'akubuzaabuza tokyamutegeera olowooza oli mukumbe muli bangi munnange tufune ku namba yesimu gy'olaba ku screen tukuzuulire omwagalwawo otegeere ekituufu ove mu kizikiza jikalavu enyuma ng'olina omuntu akwagala ate nga akuliko bw'omu tulina airport pick up feno tugabirako n'ekimuli munnange nga kyabwereere tukuwerako ne free wifi tulina ne snacks z'oliira mu mmotoka ate nga tukyusa ne ssente eza buli currency wena kilanti waffe gwe tutambuza ku airport pickup nga olina ssente eza buli currency oba Saudi oba Dubai oba Oman oba Qatar oba wa eza buli currency munnange nga weralikidde batema ssente nyingi ku airport batema ssente nyingi ku Western Union munnange tukyusa ssente nga tezisemeddwako yadde nga bw'obadde ozisuubira zifuna munnange bwe tuzikuwa n'ozifuna bulungi nnyo n'ogenda ate nga oli musanyufu services zaffe ennungi munnange twesige tukutambuze nga oli comfortable ate nga bw'onyumirwa TikTok ng'oli ku free wifi onyumirwa ki osachinga buli kimu kyonna kyonna ky'oyagala okubeera ng'olaba ku internet n'ekirala tukola surprise ne delivery oba birthday surprise oba ki kyonna kasitebeera ng'eyitibwa surprise munnange twesige tubeere nga tukolera surprise ate nga ne delivery ne bw'obeera ng'olina ebintu by'oyagala okugula oba oyagala guliza mwana wo ngoye oba ngato oba guliza muzaddewo kintu kyonna nga toyina muntu wakutuma toyina muntu abikutwalirayo munnange twesige tubikugulize tubeere nga tubitwalayo nga tubidelivaringa bulungi nnyo nnyini ddala tojja kubeera ate nga wejjusa tusiba ebimuli bya ssente nga manitawa money bouquet gift hampers fruit baskets n'ebirala bingi nnyo tusiba ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nika okukyala birthday parties n'ebirala bingi katono kantugende butereevu olabe olutalo bwe lwatandikidde Cephcoh kwe yavudde okubeera nga alumba Mayanja family kino nno kyaddiridde oluvannyuma lw'omukyala eyavuddeyo mu katambi akatambudde ennyo akatrendinze nga alabulaba tiktokers obutagenda mu lumbe lwa mutabani lwa muganda wa Chameleon omukulu nga bagamba tiktok ayinaina kuba nalaba n'essimu ng'ali ku live bajja gikwata bagikube wansi kino nno kyajjayo Cephcoh n'akola video n'avuma family y'abamayanja wenjogerera police eri mu kumuyiga njagala obeere nga weerabirako olutawo gye lugberedde Cephcoh video gye yakoze n'ebirala biki ebiddiridde ate ono y'ani azimbagatanye fese mulinga ng'ebbwa ly'omutaka yasaamira mbu batikitokazi mujjeewo amasimu njagisuula mutooyi ng'osuula y'ani gwe mutooyi gwe malaayi enkadde gwe linda mu kufaako w'oliteera olugezigezi n'ekiraamo nti toyagalako batikitokazi naye okufa tekwabadde kuko oli just oba mukwano gwoba muganda wo tetwagala manya okufa si kukojjawo olugezigezi olukuwunya mu matako alega ekinyindo kimulinga ekifundikwa ky'amazzi ani gwe yasamira gwe olowooza gwasoose okufiirwa oba olowooza kweko okufiirwa kwe tusoose amasimu tugatwalira ddala gwe ne kufiirwa kw'abapulezidenti toddangamu n'otwasamira ye who is you ani akumanyi gwe mazima laya masiikiini igwani gw'omanyira mbwe simu ogenda gisuula mu ttooyi toddangamu n'otwogerako fa okufa kibi naye ate sifa abatumye omuntu okufa abantu balina okutegeera amawulire tulina okubeera nga tuinforminga the world about what is happening okitegeera tiktok yabajjira eyo mujja kugyekuula kyova buli muyimbi kati kwali kati Chameleon akola ki ku tiktok palasa akola ki tebalinako zi bluetiki oba content eyo baga tumujje mu nnyumayo alega ogufeesi oguvundu alinga gwe bamalidde mu feesi ajja awunya amazzi era omanyira abo bannamiira abo banoonya emmere mukwano tuba tetwagala bumere bwammwe ekisooka temwafumbidde nabafiirwa beegulidde chips na chicken ayasaamirira kyogamba batiktokers be bassa omugenzi toddanga mutuwunyirako kamwako alega ebibeera ebyagwa andetako ekigere ky'ekisiraani nyinde emulinga ng'ekifundikwa ky'olubugu ajja mpunyirawunyira wanene ebikwawakwawa nga simu yani gy'osuula gwe omanya iPhone 15 Pro Max gwe kyekitegeeza ayasaamirira
sooka ogende bagatta amannyogo kindeetako obumpi kijja kizimbagatana kiringanga amazzi g'omunyuma agalemeddeyo alinga ebikalakampa by'omu nnyindo ayasamira ani ono alinga baketi y'amasira mugatekitoka mubagobeeyo komaniina ate tugenda kutandikanga kujja na miggo tugwa mu ntaana oleeta obwo obuyumbayumba bwe mugobako abantu tugwa mu ntaana nga tezinnagendamu na mulambo ng'oleeta ebyo musimanya ayingira waneeno musuulireeyo nno ddala tutegere nti mubaagala nnyo abafu batwasamira oba mugobawo ba tiktok oba temubagobaawo okufa mazima yafudde tojja kumuzza gwakulira ekika kindeetako olugezigezi kyova olaba teri akumanyi n'obufumbo bwakulema kindeetako feesi eringa endumiddwa ennumba gwe gukazi gwe oddangamu n'otwasamira n'olengera nakale ka faded artist kali wali eri nako kaasama kali awo kaleebeeta bumere bw'abakamiliyoni nako kaasama ate ekira kawaddeeyo gwani akumanyi era wali ose n'okola eyo vidiyo y'okufa ne weeripa ku mufu badde muganda w'abaserebu tulyoke tukwogereko gwe wakoba oluyimba lumu waggwa wamala wagwanga bibeere by'oyo omukazi akuliraani so toddamu naawe twasamira mulumbe ba tiktok nga mukimanyi nti tulina empisa embi okitegeera tulina empisa embi ate kati zisiwukira ddala naddala ku mmwe ab'engezigezi amanyira gw'omanyiraani gwe mubatekitoka sifa abatambuza ennyimba z'abayimbi bammwe mutuwa mmeka sifa ababafudde baserebu waneeno Chameleon yali yagwa sifa abajja ennyimba ze nyimba za palaso sife shoza mwe sifa abazipushinga mwefula nti temulaba birungi bye tukola muyiga okusiima mujjeewo akatimatima ate kufaako njana kweyambula gwe nkunamira omulambo era nkumakinzi nkimanyi onaatera offa tujja kukulaga ezo empisa embi z'olowooza nti ze tukola muyiga okusiima mwe temulaba birungi ba tiktoka bye bakola nga tubakoledde ku bwereere soka abayimbi abakabi temusasula mujeewulira mukola biki tubakolera zichallenji zaffe namwe mutuddeko mutunuunireko amazzi g'embizi jangu olabe embwa emmanyiira jangu olabe amazzi jangu olabe malaaya eno malaaya ogimanyi ne badde eyogera omumanyi kati ddaawo wali wano n'omuyimbi omumanyi yayimba akayimba aka naagwa kati bali wano batikitoka musembezeeyo batikitoka mwangalirako agamu agamulinga ennaano z'emmana ottangayo n'onjirikirako agabadago kireega aganyuma agatenkana kibulire kwetunda alinganga n'amaleere g'emmana alinga emmana y'emmana igwe alinga akamana k'embizi alinga n'otumana 20 ulinga n'akapama kange ulinga n'ebinege bya Kevin ayasaamirira oddangamu oluvannyuma lw'omukyalo oyo okuva onayogera ebigambo ebyo kino nno kyaddiridde oluvannyuma lw'okutegeera buli omu nti ba tiktokers babeera n'amasimu mu ngalo babeera ku zilive bakwata buli ekisaanidde n'ekitasaanidde nga bagamba nti tebaagala babeere nga basaasaanya ebintu ebigenda maaso kulumbe okusaasaanya omubiri gw'omugenzi byonna ne basalawo bagobe aba tiktok mu nnyumba oba okugenda ku live ekyaviiriddeko Cephcoh okutandika okubalangira n'okubawemula n'ebyo byonna abantu nno bavuddeyo ne bakuma omuliro ne bagamba nti nno ekimala ye lwaki esaazi no bagamba nti nno free pressure nga yavumanga abantu nga balaba esaazi akati Cephcoh y'omu ali mu kuvuma famiri y'abantu abanene abali mu nnaku ate abafiiriddwa ali mu kubavuma kubayemula kubakakanya kubamalamu kitiibwa ku social media lwaki tasibibwa bino nno bye byaddiridde njagala obeere ate nga weerabirako Cephcoh osussa n'ovuma mukazi ng'olinga ennaanu za gundi olinga kino olw'okuba agambye ba tikitoka temuyingira na masimu mmwe mwakijjawa nti omulambo gulina kubeeranga mu kamera mu gulikodinge mu postinge mufune content muli mu famire ezeewa ekitiibwa n'omanya nti eno famire y'abamayanja famire mayiti yabwe bagiwa ekitiibwa omuntu yenna afudde tebamulikodinga tekikkirizibwa naye oba mmwe mwakulirawa Mayanja family, do something to that guy. Asusiza wakoma. Banange mulimu ebintu ebitali fani. Mbusimanya simu abasoso okufiirwa. Bakafiirwa AK-47.
natunulidde taata wa Palaso nga amaziga gamuyitamu bamubuuza munnange ng'olabye nga kitalo bambi omusajja nga yeegumya amaziga gamuyitamu akaaba n'agamba bannange nze nagumyegumye dda omusajja omukulu nga amaziga gamuyitamu ye vidiyo yemu gye wakutte no stitchinga n'ovuma abafamire yonna n'ovuma omusajja n'ovuma omukazi n'obagamba mbu simu abasoose okufiirwa. Cephcoh, enough is enough. Wabaawo akaseera ak'okusinika amannyo ekintu ekyo wakikola ku kufa kwa Evelyn Lagu ate byokola obikola obitegeera kozi Cephcoh otegedde wano bafiiriddwa kiki ekikuvumisa abafiirwa muntu afiiriddwa bali mu nnaku ovumye taata wa Palaso musajja ali mu nnaku akaaba amaziga alowooza ku mwana we omukulu afudde not only that alowooza ku AK-47 eyava mu bulamu bw'ensi eno. Cephcoh tomanyi musajja oyo bulumi bw'alina. Cephcoh va ku bantu bajja kukola ekikyamu kale sigala ovuma abalamu kuba Palaso new'omuvuma tajja kukuba Chameleon new'omuvuma tajja kukuba naye weegendereza okudda nga ku bafuna ovuma ekintu ekyo wakikola ku Evelyn Lagu tebakuyise kiki ekikutwala lwaki muba musekerera abafu b'abandi juzi wagende wa Evelyn Lagu mu butuufu Cephcoh tolina kisa that's why wafuna akabenje ate kasajja gwejja kufa bubi tuli mu kuziika Evelyn Lagu nga omwana wa Evelyn Lagu ali myaka gye gimu ne Cephcoh jukira waliyo last hour ey'okuteekako omuntu ettaka ye moment ey'okujjukira omufu bye muyiseemu ye mwana oyo nga amaziga gamuyitamu n'alowooza ku bulwadde obulumye nnyina n'alowooza nnyina gy'amugye n'alowooza maama we obulwadde emyaka gye bulumulumidde nga balina n'ekivulu wali ku papazi ne kitabaayo ng'omwana amaziga gamuyitamu naye nga Cephcoh ali wali aseka awemula nga Cephcoh ali wali awemula ku kufa kwa Evelyn Lagu. Era Sabo yakoze vidiyo ng'avuma Mayanja famire mbu yali onse n'efiirwa. Sabo yeewanye n'agamba ffe tugwa mu ntaana ne tuseka ng'oleeta oyo. Allahu akbar, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. La ilaha illallah. Cephcoh nodda ku kufa kw'abanno okw'aba Palaso okwa Chameleon n'ogamba olaba twagwa mu ntaana ya Evelyn Lagu ne tuseka kati ate mmwe mwabasoose okufiirwa kuma Allah. Cephcoh, this is too much by the way. Cephcoh ozenga ovuma abantu wavuma Shiba Kalungi n'ovuma Misa Kisemakula ne Cephcoh ani gotatya nze wano nayogera bwogezi ku maama we ne mudduka ku poliisi ne munsiba naye uno omukazi gwe yavumye Cephcoh osussa bakusibe omukazi oyo gw'olaba yabadde abagamba bannange ba TikTok temuyingiza masimu. Lwaki yabadde ayogera nti temuyingiza masimu? It is because mwe ba TikTok temuyina mizi. Abantu bonna mu Buganda baba balina ennono zaabwe nti omuntu waba afudde tebamuteeka mu kamera. Abantu bonna balina ennono nti ennyumba yaabwe mulimu ebintu bye baba tebaagala ku recordinga nga privacy ya family nga temuyina kutuukayo. Naye omukazi yayogedde bulungi teyavumye. Ffenna tuli ba TikTok tetwavuddeyo kuvuma mukazi. Omukazi yagambye bulungi bannange ba TikTok teyawemudde yayogedde in a calm way nga taata wa Chameleon ali wali amaziga gamuyitamu akaaba ajjukira omwana we AK-47 ajjukira n'ono omukulu nga bambi musajja wattu yawunze tabitegeera. Omukazi n'agamba bannange ba TikTok temuyingira na masimu munda. Cephcoh yavumye abantu bano n'agamba mwe musoose okufiirwa. Mayanja famire nze mbadde sikiriziganya nammwe naye ekintu kufiirwa kintu kiralamu. Ono omwana Cephcoh, this is the same thing kye yakolewa Evelyn Lagu. N'agwa mu ntaana ya Evelyn Lagu n'atandika okweyambula n'anywa walagi n'atandika okwekola obusolosolo content agenda batuusawa mu maziga g'abantu. Bantu bali mu kufa
bali mu kaseera ak'oluvannyuma bali mu maziga gwe ng'oddawo otandika kuvuma mbu simu abasoose okufiirwa yawe mudde omukazi ono Cephcoh wagamba navuma maamawo wemba nga navuma maamawo n'olumwa nga nvumye maamawo ono mukyala wamuyise malaya wamugulako ono mukazi wamugulako wamuyise malaya wamugulako kale ono papa Sidi muvume ye papa Sidi muvuma nti wagambye fededi artist yagwa naye ate ne waba yagwa talina kye yakkola ono mukyala wagambye malaya wamugulako wagamba navuma maamawo n'olumwa nnyo era lwamanga wovumye maamawe. Do you know that this lady ayina abaana? Do you know that this lady ayina obuvunaanyizibwa? Lengera abantu abeetooloddawo bonna bali mu nnaku tewaswadde na kuswala n'okwata ekifaananyi oba vidiyo muli taata wa palaso n'otandika obbavumavuma bonna. Imagine ng'omala ogwa kabenje ng'ogamba bannange nnina ebizibu. Batikitoka mukisussa tunuulira omukazi wuyo gwe yayise malaya nawemula ono muganda w'abakamiliyoni si mukwano gwabwe wabula muganda w'abakamiliyoni ate ali concerned okuprotectinga mayiti ya mukulu we ali concerned okuprotectinga ennyumba ye muleme girikodinga nnyumba yaabwe. Cephcoh yazze ku famire n'avuma n'abagamba mwe musoose okufiirwa fe twafiirwa dda naye Mayanja family please do something to this guy Cephcoh cause asusse ate ne full figure muwagira bulijjo mungamba full figure asiba abaana but full figure sometimes she's right full figure she's right okutusiba cause mwe mutuswaza ne muleetera abantu ogamba nti abaana ba TikTok tebalina mpisa musimanyanga ogana oti abaana ba TikTok yingira mu nnyumba yammwe yingira mu yewa mmwe temufiirwa anti totuwogerera ffe tetwakula tebatukuzanga gwe maama wo baba yakukuza ati Cephcoh ng'olina okusekerera abantu abafiiriddwa ffe tebatukuzanga gwe. Don't talk on behalf of other TikTokers. Other TikTokers will respect dead people. Other TikTokers will respect abantu ababa bafiiriddwa. Ife batukuzanga ewali okufiirwa tebaseka. Ife batukuzanga ewali omulema tebafunyizaawo lugalo. Ife batukuzanga ewali okukungubaga tukungubagira wamu. Ife batukuzanga mayiti tebagiteeka mu kamera mutuuse ku kufa kw'abantu mulikodinze emmere mulikodinze abantu muba mugenze kusunga muba mugenze kuseka muba mugenze kukungubaga. And at the end of the day babakubirayo ebinnyo nga bagamba gundi palaso mubi nga bagamba Chameleon mubi oze ku taata wa Chameleon omuvumi oze ku muganda wa Chameleon omuvumi tokomye okwo ne mayiti nayo givumiddemu. Lwaki gwe toofe bubi masiikini? Lwaki gwe toofe ng'ozunga masiikini Cephcoh? Ekintu kyekimu kye wakola ku kufa kwa Evening Lagu. Omwana wa Evening Lagu yali ayitamu amaziga mwenna video mwaziraba and he thinks it's funny. It's not funny. It's not funny. It is not funny, guys. Legal suspect oyo mwana akwatibwa asibibwe ku luno ndi mabega wa full figure. Nze we navaayo nenvuma maama we teyadduka ku poliisi n'agamba lwama ovumye maama wange ono omukazi gw'oyita malaya wamugulako ono omukazi gwe wavumye omumanyi bulungi yali ayisizza ekigambo kyonna ekiwemula nga akuvuma Cephcoh. Ono omukazi gw'ovuma wali omulabyeko ng'alina omuntu gwa insultinga. Why do you insult people abatali ku TikTok? Tamumanyi tomulabangako omulabye bulabi otandise okumuvuma ebitundu by'ekyama muyise malaya wamugulako. Imagine toswadde ozze ku maama w'omugenzi taata w'omugenzi naye omuvumye yavumye taata wa Chameleon n'amusesebbula video yadduse n'agijjayo yavumye taata wa Chameleon yamuvumye n'amusesebbula ati nengamba Cephcoh ofaki taata wa Chameleon ovuma waaki yakoze ki sajja yakafiirwa omwana we wuuna ali mu kesi ali mutakata namalayo na bbanga wuuyo mwana bafiirwa AK47 afiiriddwa lastiboni ayina ennaku ayina ebiyengeyenge ku maaso wuuna afiiriddwa ne fastiboni ayina ennaku omuvumira ki Cephcoh ovumira ki abantu
vuma ba TikTok abanno vuma rama vuma abantu abakutankudde abantu abakulu bawe ekitiibwa vuma nze vuma Doniasia vuma ba TikTok abanno abantu abakulu. We should respect our elders. Not only elders abantu abafiiriddwa gojjangu mufu vume rama nze nja kuseka naye ekintu kye wakoze Cephcoh tekyansanyusiza kyannumye. Nodda ku musajja lengera omusajja ennaku gy'alina gwe mutunuulire ennaku gy'alina bamutunuzizaamu kamera omusajja ono taata wa Chameleon ne bamugamba munnange muzeeyi nga bitalo n'ayitamu amaziga n'abagamba bannange n'akafiira omwana wange asembayo obuto munnange ate n'omukulu agenze bannange nga mpulira nfa nga bamubudaabuda. Do you know why this lady yaganye ba TikTok oleeta kamera mu nnyumba? It is because mwabadde mugenda teeka mu taata kamera. Yensonga lwaki yaganye ba TikTok oyingiza amasimu mu nju. Mwabadde mugenda teeka taata mu kamera ate kiba kibi nnyo okutunuza omusajja n'omutunuzaamu kamera ng'akaaba. Kirabika bubi. Nonkwata taata wa Chameleon omutunuze mu kamera. That's why omukazi ono yagambye bannange ife ngaffe tetugenda kukkiriza ba TikTok kuyingira mu nnyumba. N'ekirala mu nnyumba omwo mubaamu ebintu ebimu nga privacy yaabwe. Oyinza olaba nga akataasa kali wali. Oyinza okulaba nga ebintu tebiteredde nga byakutereeza nga bamaze okufiirwa. Mukwate buli kimu kiteeke mu kamera, mukwate ebitanda mubiteeke mu kamera. Ba TikTok mukisusa mwatuuse ku kufa kw'aba Chameleon mutandise likodinga mmere. Mutandise kugeya abantu bazze okufiirwa omukolo omugwefuze ffenna tuli mu bulumi bwa kuziika mwenna mbulengera oyo emmere afunye entini lengera nno waneeno obutebe tebuweze. Imagine mugenze kumokinga abantu bafudde. Cephcoh kubuulira Cephcoh kyusa byange kyusa abantu abakulu bajje mu kamwako ate Mayanja family mukole ekisoboka kyonna awo nno wenja okujoyiningira abaho abasibe kuba bulijjo ngamba abawo mubi naye ku kino eno kye nalabye oyo omwana yeetaaga kusiba oyo omwana. Lwaki oba ovuma abantu abatali mu bintu ebyo? Waneeno tumuwagira asibibwe. Yavumye taata wa Chameleon n'amusesebbula bw'ati. N'avuma muganda wa Palaso n'amusesebbula. N'avuma Papa Sidi n'amusesebbula. N'amuwemula agagamba aganene. N'amuvuma obwamalaaya. Ono omukazi Cephcoh njagala nkubuuza ekibuuzo. Malaaya wali omuvumye, wali omuguzeeko? Ono omukazi wali omuguzeeko? Ate Mayanja family Cephcoh ne waavayo ne yeetonda temumusonyiwa. Because this is the same thing kye yakola ku Papa Misa Kisemakula. Ne weebuuza kati Misa Kisemakula kiki yali akoze Cephcoh? Omusajja aweebwa ekitiibwa, omusajja oweggonjebwa, omusajja atavuma. Nze mulimu abantu abakulu ne ngamba kati Misa Kisemakula nvume waaki Misa Kisemakula? Yadda ku Misa Kisemakula n'amuvuma n'amugamba laba obugoye bw'ayambadde yamuwemula ne ngamba kati Misa Kisemakula girawa mu bintu bya TikTok. Wuno yavumye. Imagine bali mu maziga bakafiirwa muganda waabwe AK47 last born n'omukulu hamufula afudde ensi yonna eri mu kukaaba n'asitiikinga video. Yavumye taata wa Chameleon n'avuma muganda wa Chameleon n'avuma buli omu ku kufiirwa. Bakutte kamera bagenze ku kufiirwa balikodinga buli wamu emmere temaze lengera kino lengera obutebe. Cephcoh neyeewaana n'agamba nze nja kubavuma. Ate Cephcoh ekimwewanisa olw'okuba alimu NRM naye ate ali mu kuttira abantu b'NRM bululu, ali mu bakubattira. Ani agamba nti buli w'NRM ebyo byakola? Yagambye olaba ne kukufa kwa pulezidenti tugenda ne tukola effujjo. Abikola amanyi nti alina abamupika emabega. Era nze nkimanyi kuliko ba leaders b'NRM. Let that guy afune discipline bamusibemuuko. Full figure yamusobola. Bulijjo tukawolereza tumanyi tuwolereza muntu. Tune badda ku full figure ne banenya. Full figure mubi naye Cephcoh full figure mutuufu. Mutuufu. Nze nvuma gwe wabaye nga full figure ntaddeyo.
mulimu ebintu ebimu ebisuka nze nvuma olabye nga full figure nkutte lwansonga nze Rama nina level zange zengenda ovuma ngenda laba nti Cephcoh musobola muvume sigenda kwata taata wa Chameleon muteeke mu bintu byataliimu ali innocent talina ku TikTok tavumanga ku muntu sigenda kwata papa sidio bono mukyalo mukulu ntandike kuddawo muwemule tandike okumuvuma Cephcoh bakukwate bakusibe ate newe yeetonda temumusonyiwa newe yeetonda temumusonyiwa nangambye remove NRM from this gwe Sharon genda olire eri bio kati njogedde kate nkubulokinze lwakundaba mukamwa stupid newoba wafango ninkubulokinga stupid Siria wamwe Siria kufango ni Siria mweni yale mu Siria munno olinga ne B chogambo yagala kundagira byakwogera gwe kasasiro gendo okolera ivuyo yagala kummanyira gwe yagala kuntegerera byakwogera kati eni yale mu njogedde kogenda n'ennyoko mu obutwafe nze nvuma bammanyidde kati ng'ekyo mba nkivuma kati tata wa Chameleon mba njogerako waki mba muvumira ki twogera mazima twogera ku nsonga ey'okuvuma maama wa Chameleon ne taata wa Chameleon Cephcoh wabadde ovuma waki abawo ndowooza olabye Cephcoh byakola waliwo olunaku lwe bankwata nti nvumye maama we njagala nkubuuze wabanga yansibya nti nno nvumye maama we ono omukazi gwe yayise malaaya yabadde amvuma waki yamugulako n'amuwemulawemula ebigambo bye navuma maama we bitini nnyo ku bigambo bye yavumye omukazi ono omukazi si mukazi ono mukazi si muzadde ono mukazi ye si muntu kwegamba ye maama wa Cephcoh wanjawulo mu bakazi abalala kino ekintu kirina okubeera iko Cephcoh if you don't want to insult your mother respect other mothers kuba abo banabo bazadde wakutte omukazi n'omuwemulawemula oti n'omuvuma n'omuwemulawemula Cephcoh ate Cephcoh oli mubi nnyo wano wagenda no yagambye mbo mukazi yavunda ebitundu by'ekyama nti simanyanga awunye ebitundu by'ekyama wamwebakako oko wali omuguzeeko we bakutwala mu koti ne bakubu ate video tuzisevinze nkimanyi bajja zijjayo naye nzirina era zeetaaga ne wa Mayanja family nzirina nja zibawa tuzisevinze tuzisevinze video tuzisevinze mbumala yawamugula ekyo nno kye kimu Cephcoh kye yakola ku kuziika kwa Evening Lagu twali mu kufiirwa wa Evening Lagu nga tukutte ku matama tuti tuli mu nnaku okimanyi akaseera ng'ofiiriddwa maamawo ye mwana wa Evening Lagu ng'afiiriddwa nnyina akaseera ako ak'okuteekayo omuntu mu ntaana ffenna tulina kusirika akaseera ako ak'okuteekayo omuntu mu ntaana kujjukira bye tuyiseemu naye nti abadde mukwano gwaffe tubadde naye kacaayi tubadde tubeera naye natunuulira amaaso g'omwana wa Evening Lagu ng'amaziga gamuyitamu ng'akaaba amaziga akaaba omwana ng'akaaba nga bateeka nnyina mu ntaana omwana ng'amaziga gamuyitamu akaseera ako mukimanyi abali bafiiriddwa ku bazadde oba olowooza maamawo gy'akujje oba olowooza obulwadde obumulumidde emyaka nga tebuwona oba olowooza ogenda beerawo otya ewatali maama oba olowooza munnange maama agenze obulamu ogenda butambuza otya nga ntunuulira amaaso g'omwana oyo ng'amaziga gamuvaamu n'ebiyengeyenge ng'awunze Cephcoh ng'ali wali anywa walagi ali mu kuwemula mayiti ya Evening Lagu ali mu kuvuma abantu bazze mu kufiirwa naye nga Cephcoh ng'oggyeko okwebuza amagezi omwana wa Evening Lagu yali yenkana naawe obukulu muvubuka munno era olaga olina olaga oli wamu n'abavubuka era olaga myaka gye gimu naawe olina maama ssaawa yonna agenda olina taata ssaawa yonna agenda leka kudda kuba mulekwa kubasekerera natunuulira omwana ng'amaziga gamuyitamu nga Cephcoh aseka anywa walagi n'agamba mwe temumanyiira ng'aseka alikola komedi mu kufa kwa banne kyannuma ekintu ekyo tekirinva ku mutima nga ndaba omwana wa Evening Lagu amaziga gamuyitamu akaaba ng'abantu bonna basiriikiridde bati bonna basirise ng'omwana ajjukira mu maama we obulwadde obumulumye nga Cephcoh ali wali aseka ng'anywa walagi ku ntaana ya maama w'omwana ng'ali wali ayagala gwa mu ntaana ku luno ku kufiirwa kw'abamayanja famire akyewaaniddemu
n'agamba ffe tugwa mu ntaana nkalu kitegeeza muzeegwe oba musezi oba mulogo oba bikola ategeera and I know abikola ategeera. Abantu bafiiriddwa Hamufre. Ensi yonna enakuwadde amaziga bakaaba. Fenna tukungubaga tuli wamu ne taata wa Chameleon amaziga gamuyitamu yafiirwa AK47 afiiriddwa ne Hamufre. Ovumye omusajja ovumye taata wa Chameleon n'ovuma muganda wa Chameleon n'oba wemula video tuzirina era ne wanagamba omanyi oyina omuzogu bagamba n'obijjayo twazisevinze dda era wabawo wa Mayanja family nga ayagala video nga Cephcoh avuma abantu baabwe inbox mikuba agenda zijjayo agenda wulira akalira dduka zijjayo tuzirina era nzirina bakusiba okisussa Cephcoh bakusiba okisussa ovuma ote taata wa Chameleon yakoze eki ovuma ote ono muganda wa Chameleon mbu malaya wamugula omugamba ote okugaga ebitundu by'ekyama wano wavaayo lwama avumye maama wange era lwama okoze bubi ovuma maama wange ono gw'ovumye si muntu mbizi si muntu kyogamba maama wo wanjawulo nnyo kwona omukazi mama wa pamagolodi ono yeta pamagolodi Cephcoh respect other people wobanga oyagala okukola content dda ku batiktok abanoovume va ku bantu abali mu nnaku ey'okufiirwa guno mulundi gwakubiri ng'osekerera abantu abafudde wasekerera ivininiragu nga bamuziika ku bulwadde obwamuluma n'ensi ng'enakuwadde ng'omwana wa iviniragu amaziga gamuyitamu akaaba bamuteeka omwana omukazi bamuteeka mu keesa afudde n'otuuka wali n'oseka n'ogamba kiryonse ne kifa n'onywa walagi n'ogamba oba agende ng'ogamba ivininiragu omwana oyo bulumi tebumuvanga era yankubira essimu naŋŋamba lulama mu butuufu Cephcoh kyakoze tekiriiyo nenfiirwa maama wange najja kukufa kwa maama n'aseka ne mugamba muganda wange guma musonyiwe lilla musonyiwe omwana wa iviniragu yankubira essimu naŋŋamba lulama Cephcoh ne tuba nga tuziika maama wange najja kukuziika n'aseka ku maama wange gwe Cephcoh olaba wayomba njogedde kuwuwo nga mulamu olwaba balala lwaki obasekerera nga bafudde Cephcoh ogenda kukirozaako Chameleon agenda kunyiga gwe nnyolo olabika omuyita mmere yakwalu olaba nti obadde omanyiira abantu eyo Mayanja family gye wamanyidde ojja giwulira bagenda kunyiga gwe nnyolo bagenda kukuba gwe ebitama sigwa atalina magumba teekawo abiri wizo yagambye kabave mu kufiirwa ojja bawulira wizo yagambye kabave mu kufiirwa ogenda bawulira wizo akyalina obulumi bwa leediyo alina obulumi bwa AK47 alina obulumi bwa muganda we Hamufre ng'odde wali ng'otikka mannyo mbu mwalyonse ne mufiirwa simu abasoose okufiirwa bagenda okunyiga ennyolo olabika eyo family ogibulamu eyo family y'abakibanda temanyiirwa ku luno wavumye family etazannya Allah anyongera okujjukiza tulina airport pickup tugabirako n'ekimuli ne free wifi otambula scrolling oli ku tiktok oli ku internet osaakinga buli kyoyagadde tukyusa ne sente za buli currency kasita otuwagira ku airport pickup tukukyusiza ne sente munnange nga tetukutemyeko bangi babeerayo ne bagamba munaate batema sente nyingi ku airport batema sente nyingi mu Western Union mu bank munnange twesige tukukyusiza sente nga tezitemeddwako ozifune nga bw'obadde ozisuubira obanga bw'obadde ozeetaaga mu bungi bwazo nga tezitemeddwa kuyedde n'akatono tuzuula omwagalwa gweno yona yina omwagalwa ng'akubuzaabuza tokyamutegera olowooza oli omukumbe muli bangi munnange twesige tukuzuulira omwagalwa ove mu kizikiza ate osobola okutegeera nti omuntu akwagala bw'omu ove mu kubuzaabuzibwa otegeera amazima nga tekinabeera too late n'ekirala tukola surprise ne delivery
esobola okubeera ya birthday oba surprise yona endala yona tusobola okubeera ate nga tugikole. Namba y'essimu yaffe kweli ku screen, twesige tu inbox nge tubeere ate nga twogerezeganye. Tusobola n'okuguliza ebintu obo ng'olina oyagala weereza mwana wo, muzadde wo, omuntu yenna nga tolina muntu abikuguliza oba abikuweererezaayo oba abikutwalira munnange weetuli twekwate tubeere ate nga tukolerako ensonga ezo. Tukola ebimuli bya ssente nga money bouquet, money tower, gift hampers, food baskets n'ebirala bingi nnyo. Tusiba ebirala by'oku mikolo nga okwanjula, okukyala, birthday parties n'ebirala bingi. Munnange twesige namba yaffe kweri ku screen yo tojja kubeera ate nga wejjusa. Neebaza clients bange bonna abanneesize ttiimu Saudi Arabia, mikwano munda ze omukwano, beebaza nnyo era nsaba Katonda beekimusinga okwagala. Nenyongera okwebaza buli alaba video yange to the end n'olaba obulamu nga tobusikipinze mukwano ndi musiimu era nsaba Katonda ako ky'osinga okwagala. Nsaba kunsonyiwa olwa background noise n'ekirala nyongera okujuguza nti okyali ku Olutalo Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabira okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Thank you.